Omubaka wa President Municipal Nansana Nsubuga Shafik Ali nga yakiikiridde Minisita Omubeezi owa Kampala Honorable Kabuye Kyofatoogabye ku mukolo abayizi b'essomero lya Ebenezer Christian High School e Bulenga kwe boolesezza ebitone eby'enjawulo asabye abakozesa n'abakulembeze okuyisa obulungi bwe bakozesa okusobola okwewala ebiyinza okuddirira. Bitulidde leero waliwo abupreparinze omuntu oyo asalawo osigale ng'oseka oba kangemu. Nkubiriza buli muntu yenna Allah gw'asituddeko ku madaala, abakozi, abantu bemufuga ebeere nga nsonga nkulu. Abayizi basinze mu nnyumba zaabwe okuli ya Hoseya, Elijah, Kosa Jeremiah ne Isaiah mwe basindanidde mu mazina, emizannyo n'ebitone nga bino bitambulidde ku mulamwa ogugamba nti yakaayakana nnyo. RDC Nsubuga avumiridde abazadde abakozesa ebitamiiza n'ebiragalagala mu baana nga babalaba ekiviiriddeko bangi okutabuka emitwe n'asima abatwala essomero lino olw'okulizimbira ku musingi ogw'obukkiriza. Ekigambo kye bayita ebiragalalagala. Ebiragalalagala tubigayaaliridde naye tulina abazadde baffe abafuwa segereeti. You find a parent ng'awa omwana ssente agende ku dduuka amukole ki? Abaana abo mutuma ku nguudo badda mu nsonda ne bagezesa kikyasika muno. Neebaza essomero okuba nti liyimiriddewo ku musingi gwa ddiini. Omukulu w'essomero lino Lubega Richard alambuludde ku nkolagana yaabwe n'eggwanga erya Germany ng'Abagermany babaweereza abasomesa nga kakati bano baakutandika okuweerezaayo abayizi okwongera okubabangula. Go back, then another team come. If all goes well, also our students from Ebenezer Christian High School, those who finish Form 6, they will also go and spend 1 year in Germany. Wabula agamba nti ogwo gwabwe gwa kutendeka abayizi ng'eddimu eddene ery'okuba ekyokulabira kuli abazadde wabula nga yennyamidde olw'abayizi abawanduka mu masomero buli lukya omuwendo gwabwe okulinnya. The dropout rate is very high. But when you organize these competitions, even those students who may think that I may drop out of school, you may find that they can be encouraged because they see at least they can do something and they stay in the school. Ssentebe w'ekyalo Bulenga B essomero lino mwe lisangibwa omukyala Sara Kalule alaze okutya kwe balimu oluvannyuma lw'ekisanja kyabwe okuggwako ng'asimye abatwala essomero lino olw'enkyukakyuka gye balese mu kitundu. Twawulidde ebisanja bagamba byaweddeko. Naye tuli wano ffe tukyaweereza abantu baffe tumanye batuweereza mu nsobye tuweereza ssebo na kati mbadde mu ofiisi nga mpeereza abantu Yesu. Abawanguzi baweereddwa sseddume w'ente n'ekikopo nga n'abayizi abeetayo mu ppaka zino baweereddwa ensiimi. The winner has 628 points for Zeya. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agalero.